Kyannaku nnyo nti muganda waffe ono yafiiridde ku nnyonyi ng'atuuse Uganda. Imagine ng'atuuse Uganda n'afiira ku nnyonyi. Kitalo, ebintu bwe biti bimalamu amaanyi. Naye nga tugenda kweyongerayo ne story ya mwana muwala yafudde atya. Kiki ekyamuviiriddeko okuba ng'afa. Kansooke mbaanirizeeko abalabi bange, mbaanirizaako nnyo wano ku YouTube channel. Amanya Maggie nga bulijjo, mukwano gwange gwe omupya eyakatweyungako kweno channel. Ate munnange tubeera nga tuleeta amawulire agafa ku bankuba kyeyo abali mu ssanyu n'ennaku. Ate era bwe tutyo n'okuba nga twesomesa oba tuyiga oba tweyigiriza okusinziira mu mbeera bankuba kyeyo gye tukoleramu. Teweerabira mukwano we guba nga gwe mulundi gwo ogusoose okujjako ku channel yange. Nkusaba ate munnange obeere nga osubscribinga, kwatako ku kagambo osubscribe. Ate lweza n'okukoonako ku kade nti bw'okoona ku kade ako kakuyamba nti buli video gye mba ntaddeyo esookawo oba YouTube ekweereza akameseji ne bakugamba nti Maggie alina akavidiyo kataddeyo. Weewaawo ate gwe alayikinga, nawe akomentinga oba nawe asharinga okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Teweerabira nti nkwagaliza omwaka guno twakagutandika gubeera omwaka omulungi ogw'essanyu era ogw'emirembe. Ebyalema mu 2025 Mukama ate nsaba abeere nga munnange abikukolerako. Tuyita n'omwoyo wa speed, omwoyo w'okwanguyiriza, bibeere nga buli kimu kyanguwa. Alright, katweyongereyo ku story ya mwana muwala. Omukyalo ono gwolaba amanyikiddwa nga Mami Lucky yabadde addayo waka. Yonna gye yatambulidde yavuddeyo bulungi nnyo, naye bwe yatuuse mu Uganda oba ku airport munnange n'akutuka ng'akyali mu nnyonyi. Yakutukidde mu nnyonyi naye nga yabadde atuuse Uganda. Bankuba kyeyo ebiseera ebisinga nze ntera nnyo okugamba nti tulina okuba nga twegendereza nnyo oba okusaba ennyo Katonda nga contract zaffe zigwako, kubanga tomanyi abamu atuuka n'ewaka mukwano n'amalawo omwezi gumu oba ennaku oba wiiki ne muwulira nti munnange ate gundi yafudde nga yakadde ewaka. Simanyi kiki ekiviirako bankuba kyeyo bano okuba nti bafa nga bakadde waka oba okuba nga bafa nga contract zaabwe ziweddeko. Wabula nninamu muli endowooza. Eno ndowooza yange, naawe ojja kuba ng'owa endowooza yo mu comment section. Gw'olowooza kiki ekiviirako ennyo bankuba kyeyo bano okuba nga bafa oba nga tufa? Kuba sijja kwejjamu ndi nkuba kyeyo. Lwaki tufa nnyo nga contract zaffe ziggwako? Oba lwaki tufa nnyo nga twakatuuka ewaka? Endowooza yange yiino. Nze nina endowooza za mirundi ebiri era kyemanyi nti naawe oyinza okuba ng'olina endowooza y'emu. Ekisinga okutta bankuba kyeyo nga bamazeeko contract zaabwe. Ekisooka kozi y'okufa eyo eva ku bakama baffe betukolera. Bamanyi okutuliisa obutwa nga contract zinatera okuggwako. Waliwo obutwa bw'olya nga bugenda kumala emyezi 2 oba 3 bulyoke bukutte. Kati bayinza okuba nga ebiseera bisinga batuwa obutwa obwo bakama baffe. Banange bwe njogera bwentyo si bonna, sitotya n'ogamba nti bonna bawawo obutwa, nedda. Abamu tukubye ebyeyo ne tukomawo ne tugenda ne tukomawo naye nga tuli balamu. Naye abamu weegendereze nnyo mukama wo gw'okolera. Tojja kumanya mutima gwe, naye era omuntu gw'oli naye tosobola kubeera na muntu myaka 2 n'oba nga tomanyi kiki kyayinza kukola. Emyaka 2 oba omaze osoma omuntu n'ogamba nno omuntu ono okusinziira bwe yeekyanga, okusinziira ku bigambo by'akozesa, mulimu kimu 2 nagamba nja kutta. Kimu 2 tojja kuddayo waka. Waliwo n'aboogera ng'asaaga nagamba naye ndo tojja kuddayo wammwe n'olowooza osaaga. Buli kigambo omuntu kyayogera beera ng'okifumiitirizaako, mosi naddala nga kibi. Twala obudde okifumiitirizeeko, sinakindi olina okusaba okisazeemu
ogambe mukama eyo endowooza gy'alina wabanga kituufu abadde akirowoozaako kikola mukama akimunaazeemu mu mutwe kibe nga kimuvaamu. So kati batukola nnyo ebintu ebyo oluusi ekirala nti bakama baffe bano bagenda oluusi okutuleeta nga waliwo missioni endala si bonna bana ebyenjogera si bonna kozi bangi bakubye ebyo bakumyeyo nga balamu naye ate era bangi bakubye ebyo ne bafiirayo nga contract ziggwako oba nga zituuse mu masekkati. Mulimu n'abafa munnange nga baakatuuka nga ye missioni ye baali bakumugjawo nga yakatuuka. Nakugambye nina emirundi ebiri. Kino kye kisooka ngenda kuwa paati ey'okubiri oba ngenda kuleetera ekyokubiri ekirala kyensuubira ekivirako bankuba kyokuba nga tufa nga contract zaffe ziggwako oba nga ziweddeko oba nga tukomyewo ewaka. Kakati bakama baffe bano bamanyi oluusi mulimu abamu nga ye yakuleeta ku mission yakusaddaaka bino ebintu tugenda kubibikkako no tetujja kubibikkako wabula tugenda kubyogera gwobeerewo ng'okimanyi nti wonna wembeera siri safe naye neetaaga Katonda okuba nga nnyambako kikuyambeko okusaba kikuyambeko okwegendereza abantu boyina kikuyambeko okuba omwegendereza. Kati oba kutwala munnange ng'obadde wakola saddaaka bannange nga Uganda we tubeera Uganda abantu bakuzeze saddaaka olina saddaaka omwana wa neighbor olina akwata omwana ye n'amusaddaaka ne mu bantu betukolera mulimu abalina amashiriki nza mu lusiramu bagayita ffe tugayita masitaani mulimu abalina amasitaani ng'era ye atumya kadaama we ng'ekikuleeseza kyekyo n'otuuka ewaka n'obeera awo olusi bakuteekamu ebintu byo ne bitandika okuba nga bikunywamu omusaayi mpola nga bo bamanyi ekiseera ekituufu balina okugirawo obulamu bwo titoyina kudda wammwe ng'oli mulamu. So bino byonna okubyewala tetulina ngeri gye tugenda kubyewala naye tuyina Katonda omulamu tuyina Katonda ye atalemererwa buli w'omuyitira kasita omwesiga n'amanya nti obulamu bwo bumuwadde ebinsabi gye tukola nti bankuba kyeyo bwe tubeerewo mayumba g'ababoosi tufuna free wifi nga tulowooza twamalayo tutandika kuzina tutandika kubeera mu biguruupu ebyo ebiri awo ebiwemula tutandika kukola ebintu ebitayina value yonna bye byongera ku bulamu bwaffe ne twerabira Katonda so twalayo obudde ogambe nti Katonda waakiri nawe namuwa essaawa 2 mu lunaku ngendeko gy'ali munnange twogeremu buli lw'ofukamira n'osaba Katonda obanga ayogeramu ne mugamba Mukama nkuuma Mukama nga bwe wasobola okundeeta n'oggulawo oluggi n'enninya ennyonyi nkuuma ate era nzireyo nga ndi mulamu taata gwe yandeeta wano mmanyi olina pulaani ennungi eri obulamu bwange toganya kabi kumbaako naye bannange nkuba kiro tumalako wiiki ne gwali ne tumalako omwezi ne gwe wali nga tetwesabiddeeko Katonda tumusuula ebbali ne twetwala nti ffe kontro y'obulamu bwaffe. So mikwano ekyokubiri kikino lwaki tufa nga tumazeko contract zaffe oba nga tukomyewo ewaka eyo sayidi ey'okubiri eva ku bantu baffe mostly naddala abafamire abamu kuba si mu famire nti mwe tubeera nti abafamire bonna tukwatagana nabo batuwagaliza ekyo mukimanyi nti tubeera ne families ng'omwana wa gundi bw'agenda ebweru nga senga agamba agenda atya ebweru kati nja kukola bwe nti nga taata muto agamba agenda atya ebweru kati nja kukola bwe nti kati ne weesanga nga wabeerawo awo obukuubagano obuyinza okukuviirako okufa nga waakakomayo kale bagamba tojja kweyagalira mu ssente zo kale yagenda naye bajja kuzza mulambo kale yagenda naye tajja kuziryako kati omuntu ayogera bw'atyo mukwano tagenda kussa mukono njagala okimenye nti sitaani tawumula omulogo tawumula gwe gye weebakira omuntu akutambulirako akuma ebyoto ku ssaawa 6 akuma ebyoto ku ssaawa 9 mpaka ng'obudde bukedde akuma byoto
gw'oli eyo weebase tosaba naye oli akulika agamba tajja kuddanga mulamu tajja kulya ku ssente omuntu agamba nti tojja kulya ku ssente zo mukwana aba alina otutwala obulamu bwoleme kusanyukira mu ssente zo ekirala abantu betusindikira ssente we bazirya tosuubira nti agenda kukulekera obulamu okomewo wano olyoka omukandi ssente zange mukwano alina okukola ekisoboka okulaba ng'akomya obulamu bwo yensonga nti weesanga okomawo e Uganda n'ofiira ku nnyonyi nga sisitaafe yakoze ki bwe yafiiridde ku nnyonyi yensonga weesanga nti okomawo e Uganda n'ogwira eddalu ku airport yensonga weesanga nti okwera bakama bo contract yo neggwaako ne bakusibirayo ne bakumma air ticket wabeerawo ekikyamu bano baasiba waakiri tadde abeereyo gw'okola ssente omuweereza waalya twetaaga katonda oyo asinga eddogo kubanga bayibuli egamba nti ye katonda alalusa abalogo oyo ye katonda yekka atalemererwa naye basisita tugayaliridde obulamu bwaffe bankuba kyeyo nze gw'olaba mbeera ku mulimu naye eriiso lyange liba buli kye neekengeddemu misinde neefukama nga mukama sooka onsaasiremu wemba nga ndowoozezza bubi naye bwe kiba nga kyendowoozezza kituufu taata nsaasira gw'oba onnyamba nze eriiso eryange liba litunula naye abalala tulaba n'obubonero n'omanya boosi ono nno naye era n'otasaba katonda agenda kulwanirira atya nga naawe tosaba badiya twesabire enkuba kyomanya nti oli mu masekkati wooti omuntu akulya essayidi eno ayagala kumalawo obulamu bwo n'omulala akulya essayidi eno ayagala kumalawo obulamu bwo tuyina n'emikwano oba baŋŋanda nga yakusabayo akasente munnange empolayo emitwalo 2 oba mpayo emitwalo 2 n'omugamba sirina n'anyiiga mulimu abantu abalina emitima emibi nga anyiiga bunyizi n'akuluga ate ebiseera ebirala bankuba kyeyo twogera bubi omuntu ajja okusaba akasente n'omuduulira wallahi waliwo ekiseera we tulina okusirikirako waliwo ekiseera we tulina okupretendinga ng'oli newajja nakusaba ssente oba nakukola kyoba nakola kye nga togenda kumuddiza ng'ogenda kwogera bulungi munange sirinamu naye bwe naafuna nja kufunirayo bw'otyo n'omubeeza bw'otyo kakana ng'akivuddeko naye twogera bubi tuduulidde abantu betwaleka e Uganda abantu mmwe tobaduulidde so nze ngamba byebimu ku nsonga ezo ezituviirako nga ffe bankuba kyeyo oluusi okufa nga bwe nzinyonyodde oluusi okufa nga tumazeko contract zaffe oluusi okufa nga twakatuuka e Uganda so gwe kimanye nti oli mu katubooti kuba kyeyo tolina kwesiga muntu yenna ate olaba ng'okomyewo ne Uganda ng'okyali mwezi gumu myezi 2 myezi 3 era olina okwewala abantu kubanga bakimanyi olina ssente oli ajja kukwata amalaka akunyige olina okwewala abantu beerako wekka weeyawuleko pretending nti at least wadda tolina ssente tetulaga bantu buli omu n'otumutukako nogamba nti mbadde bweru n'atamanyi nti obadde bweru n'omutegeeza nga obadde bweru bajja kututta oli alowooza olina ssente kumbe mukazi wattu wakomye ate abamu musanyi wesseka naye it's true abamu tukomawo nga tulina miliyoni 2 abamu n'okumaa nga olina miliyoni 3 omuntu amaze emyaka ku kyeyo olina miliyoni 3 miliyoni 4 benjogerako mbimanyi mbimanyi kubanga nfunyeko abaana nagamba madamu Magi ŋŋendaka naye sirina ssente nakubira ne ssente zaalina yeyo embeera mwe tutambulira nga bankuba kyeyo sawa yonna omuntu asobola okugjawo obulamu bwo baboosi basobola okugjawo obulamu bwaffe just because of money nti alowooza nti ssente nga bwazikuwadde za myaka 2 ozirina zonna that's why nti abamu n'okusindika ssente agamba gwe ssente zonna ozisindika wammwe tolekaawo so bye babaddeya naye nga kitalo nnyo ekya sisita waffe Mami Lake
tusaba Mukama omwoyo gwe agulamuze ekisa. Abasigaddewo bamikwano naffe tubeere nga tufaayo nnyo. Oyinza obutasobola naye tulina Katonda yasobola okutuyamba. Byabadiya mubadde balabe balungi okuva gye twatandikidde ate okutuuka wano ku nkomerero ya vidiyo yaffe. Mukama bankumira nnyo atakumira mpeera. Tujja kuba nga tusinkana ate mu videos eziddako. Miraba.